mwami Lwasa. Wangi. Nakusinkana. Kale munaani. Mwewale kujja kundaba. Nga wabula. Neenawula nnyo. Ng'ate ensanyusa ekifo kyetagambulemu. Munondoola wa mu restaurant waka kwalege tubambuzeemu kirungi. Bitambula bitya? Emirimu si bibi. Tukone tubibize nga tukola. Era nsuubira iza tusimuge ziraba. Gwe omwami gwe tumanyi atasubwa bintu byakucakala digido. Waliyo ekivulu ekiri waliyo bata eriyo ey'omukyala Sindira Sheebah. Naye abo abaana simanya ndiye bw'amagezi kugenda mu bintu ebyo. Ebintu ebyo bye bayingiddemu ddala bijebbaza amabega. Kakati Sindi mukwano gwange era talina ttabbu mwagala omupangisa akwolukaminga bulungi n'atuukiriza byoba omuwadde. Sheebah kalugezigezi nnyo okatuusa ku stage kayimbire abantu yisa omukka ogati atuuse owulira naye nga music Sindi nendaba music omulungi Owa Sindi ayatuka n'omutegeera naye ono omwana awagirwa nnyo abayaaye mwekamba yite bayaaye abavubuka tebalina mulamwa naye balaba bakyamuukirira naye nga omulamu omutono. Bwemukajjako eyo e Masaka ku ambiance naye kakunamira ddala ekyasi okusanyusa abantu asamudde basanyuka bafiirawo naye kakunamira nayo netulaba ebintu ebitali bituufu. Naye omwana ono naye akasita anoonya ssente osayibwa ati wazinoonya ate era abantu ne bavanga basanyuse tebana Sindi ayibye Sheebah ayibye Sheebah ayibye nolwanga bonabalaba bayimba Sheebah. So nandibadde ngamba tebandize mu bato yakwevuganya ku bombi wali wajja okugwamu owulira oli afuuse mukazi kati afumbiddwa azadde okulaba ku kazi ate avaamu ebigambo ebirungi otuula awo nokakkana osobola okuwuliriza ebigambo bye n'owuliriramu n'okikola kyayogedde naye ono ali ati asambagala busambagagi n'abavubuka bayitirivu abamuwagira kale simanyi bato gye n'abakomya. Kakati ogenze n'otugamba nti mu music Sindi yasinga naye ono mu music Sheebah yasinga wano mu kuyimba Sindi owulira kati myekyango gyammwe abavubuka Sheebah ate n'abanga yasinga kati simanyi abasazi b'empaka bagenda zisalirawa katulinde tulabe ani anaawangula munne naye zintu bageeta ebitajja kubaayo wajja kubawo yekyanga nga bife birimu kubawo naye byo binaba bibaddewo katulinde tulabe. Kyogamba nti kino Sheebah yakola press conference kisoboka n'okubeerawo ku lunaku luli osaana ajja kwekyanga yekyanga bw'anaalabanga lubimuswazaawo abuli agende ababuleko era wa promota
yagize yakavalinze share kati obuva kwani ku promoter ku muyimbi ambuza promoter ki owa Victoria University yataddemu sente mu ekintu oyo basobola okumunyoma nepabula oya bade kufunde bobuwayo nagirabako olowooza kino eneesinga ki ku kino ekyabakyala babiri eri yali y'abasajja njasibiku era gye bakomerera mwe temwamanya gye bakomekereza temwamanya kiki kyaliwo twategeera ani asinga era batulebwa naye bano abawala babiri asinga ate ayinza okuba nga tasanyusa bavubuka olya nga teyeeyambula naye ate abavubuka basinga baagala nnyo okweyambula baagala nnyo okulaba obubiina ate toli mufumbo tosobola kwambula bubiina naye ng'ayimba ate lwakuba nti mukazi mufumbo naye azina ng'olabulabiko ng'azina azina ati otukuzina kivaako nvaako olwana twagala otubuulire ku Sindi ne Sheebah ogenda kutula ku sayidi yani kuba bagenda kuba babawuddemu eno sayidi egenda kuba ya Sindi eri sayidi egenda kuba ya Sheebah kati twagala okubuulira nti mwami Lwasa wanaabatuuse ku kizimbe agenda kujja wa Sheebah wa Sindi nze sikakasa nti binaaba nawo abayaayi tekuyinza kutabaayo bayinza okudduka omu ayinza okudduka muyinza omulabako naye n'atayimba naafuna kamucyankalanyawo katono kati bakwegendereza pozi Sindi talimu mumye kyalo naye kano kagundi kali mu bufunzi oli ttiimu Sindi ndi ttiimu Sindi basonyiwa oyo omwana alina space mungi nnyo ate oba oyo Sheebah namupangisako olumu nanyumira nnyo abantu ne baŋŋamba mukomyewo ne ŋŋamba kooti byakwegayirira ebintu bye oba management yenfu si management ogiraba nti yandibadde eyagala ekintu naye nga bamanyi omuyimbi kino tajja kyaka nteekawo obulingolingo yakubye ku press conference wakalabye mwana wange leka bulesi nkugambye oyo omuwala ye yasalawo ebintu abitwale nga bwana muziki naye nja kubaawo anaasinga munne njamuwa miliyoni ezo bana bayimbye omwami Lwasa kyogere mu kamera abantu nga bakulaba anaasinga munne njamuwa miliyoni ezo wadde Sheebah yasinze miliyoni 5 wadde Sindi yasinze webali mubaka kibuwa abakyala abo ababiri nga tumaliriza abakyala abo babiri bakakkane omanyi ekintu kyonna kyokola ngaoli mubokakkamu kinyumira abantu naye omukyalo omu tasiba kukkana simanyi
oba alina ekizibu manyi bagamba mbu omukyala wabanga talina musajja mbu obwongo bwe buba tebutambula bulungi kati olabika bw'onsingako ku experience talina musajja atyawo nze bweyaga talina musajja babweyambisa naye nga yakiyita mu lujja naye nga bakakkane omutakakkana gwekimanyi nti omutakakkana oyinza omutegeera takakkana ani takakkana naye ng'ate Sindi ye muntu gw'osobola okutuula naye nemuwulizirayo olulimi nga olutegeera n'abaako kyakunyonnyola era n'okikola omuyaayi oba omu ebitabo bibulamu sijja kwogera ebitabo byabwe nvaako bombi basoma saagala bagejingamu ebyo naye kati nga tumaliriza waliwo abayimbi abayimiridde ku makulu gaabwe Basiru oli bamweguyaako ndooza lwa ssente nakiri naye kati tuzze ku music neduzira omwana yababuulidde mwawulidde ye tebazze nti ate nazimba munyonyo ate nazimba muyenga music lukoba ku lukoba olikola besindi gwe naawe otye ojja mulaba